Kale gwe nali ku mukuto gwa There is Still Hope, There is Still Hope 2 Ejje Media Dreams and Visions ne There is Still Hope Kids channel. Tukwagala nnyo webale kubanga ate otugobera twabagambye twaguddewo omukuto ogw'abaana baguyita There is Still Hope Kids channel. So kubanga osaba link yawo ne tugikuwa wabaayo ebyokuyiga bingi eri abaana baffe ate naffe eri abazadde engeri gye tuyinza okubanga ate tutambuzaamu abaana mu nsi eno omulabe ng'abategedde mu buli area. So gendayo weekend holidays osobola okubanga ate ow'omwana nasobola okubanga alaba ate n'okuyiga ku Dreams and Visions. Twakutereddeyo okulota Bayibuli. Kitegeeza ki bantu bangi balose abafunye Bayibuli balose Bible verses n'ebintu ebirala. So nayo gendayo oba nayo saba linki ojja kubanga ate otegeera kye kigenda maaso mu nsi ey'okulota n'okwolesebwa. Kakati tugenda kwogera ku characteristics of intercessors oba embala ez'abeegayirizi. Atandika eno topic y'abeegayirizi kubanga nkulu nnyo ebigenda maaso mu biraba mu ggwanga Uganda n'okwetola ensi yonna, politically, spiritually, financially, ate n'embeera za bulijjo ze tuyita socially. Ebintu tebitambula bulungi nnyo. So ekisobola okubanga ate kikyusa oba abantu abasobola okubanga ate bakyusa betuyita abeegayirizi be balina okubanga ate bayimirira ne bakabirira Katonda ebintu byonna ne bikyuka. Naye nga tonafuuka mwegayirizi olina okubanga obeera n'ebisanyirizo bino wammanga bye tugenda okubanga twogerako. Tebukeera bukeezi ku makya n'ogamba abantu be an intercessor. No, there are some protocol oba waliwo emitendera gy'olina okubanga oyitamu kwe tuyinza okulabira ne tugamba this person qualifies to be an intercessor. Kuba abamu muli basabi, you are prayer warriors, anyate ne mweyita ba intercessors. So njagala oba oli mwegayizi ng'okimanyi oli mwegayizi weekube mu torch olabe do you have these seven qualities oba these seven characters ate z'ebeegayirizi. Ekisookera ddala nika tusabe kitaffe oli mulungi tukudiza ekitibwa n'amatendo jangu olabisibwe era ofuge mu bulamu waffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Simanyi obadde twasabye oba tetwasabye naye sala tetamiiza tusobola okusaba emirundi gyonna gye tweyagala. So characteristics esooka oba quality oba kabonero akasooka omwegayizi kalina obeera nako oba ebisanyizo ebisooka. Intercessors see and hear things through God's eyes. Olina okubanga olaba era ng'owulira. Olina okubanga olaba era ng'owulira. Kakati obeera omwegayizi atalaba ate nga towulira, ekitegeezo byesibako bwesibi. Era oba olina okukola ki? Olina okubanga osaba essaala, saala eyo gye tuyita prayer of restoration. Kama akuze bujja akugula amaaso n'amatu ag'omwoyo. Oyinza okubanga olaba wano physically but in the spirit oli muzibe ng'oli muzibe mu nsi y'omwoyo. So wobanga tolaba Katonda tewali byakulaga ku ebyo by'osabidde, ku ebyo by'otanaba kusabira. Oluusi Katonda akuwa assignments akulaga kino n'okisabira ate oba towulira ki Katonda kyagamba, you don't qualify to be an intercessor. Weesibayo bwesibi. Kikyentegeeza one under that point njagala otegere bino wamanga. Olina okubanga olaba seeing things through God's eyes is different than seeing the world with our eyes. Okulaba ebintu okuyita mu liiso lya Katonda kyanjawulo n'okulaba ebintu n'okulaba ki? N'okulaba ensi oba n'okulaba ensi eno nga tukozesa amaaso gaffe. So engeri omuntu gy'alabamu ensi ng'akozesa eriiso lya Katonda byakunnyonnyola bibeera byanjawulo nnyo n'omuntu asobola okubanga alabye ensi n'akozesa amaaso ge. Wabaawo different nene nnyo. So olina okubeera omwegayizi alaba ebintu okuyita mu liiso lya Katonda. Kyetugambye nti
Wolabe ebintu okuyita mu liiso lya Katonda oba wanjawulo oba engeri gy'obitaputamu eba yanjawulo nnyo n'omuntu alabisiza amansa agaki amansa ag'ensi. Ekyokubiri eno si point wabula under the first point ndigezaako okuba nga ate nkuwa bullets ez'enjawulo. Intercessor alina okuba nga ki only when we are able to see the world and its situation as God sees them can we get the burden for intercessory prayer. Nti tulina okubanga unless okujjako nga tulabye ensi nga Katonda wagiraba oba ebigenda mu nsi nga Katonda wabiraba. Timenye point oba ogitegedde bulungi. Okubeera omwegayirizi okubanga olabira okuyita mu liiso lya Katonda olina okubanga olaba ensi oba embeera oba ebigenda mu maaso mu nsi nga Katonda walaba. W'onoomala okulaba ensi nga Katonda walaba ojja kufuna omugugu ogw'okwegayirira okuyita mu kusaba olw'ekyo ky'oba olabye. But olaba ensi nga ng'okozesa your naked eyes oyinza obutasaba kisaanira oba oyinza obivaako n'obivaako. So ojja kusoma ekitabo kya Nehemiah oba Nehemiah temeka emu okutandikira ku lusooka paka ku 5. Nehemiah chapter 1 verse 1 to verse 5 ojja kuba ogisoma mu biseera bye eby'eddembe. Point number 2, intercessors are broken men and women of God. Omwegayirizi oba abeegayirizi baba abasajja n'abaami abaamenyeka mu mitima oba emitima gyabwe nga gyamenyeka. Tetugambye nti bagikuba ne gimenyeka, no. Osoma ekitabo kya Samuel, first Samuel I think, Samuel agamba Saulo nti emmeme emenyese era eboneredde Mukama ataakola eki ataagigayenga. So nga you are broken, your heart broken faster. Tugeze oba ogudde mu nsobi nga omenyeka mangu n'okola ki ne weenenya oba n'okola ki n'osaba ekisonyiwo oba Katonda wagamba don't do this n'oba obadde oyagala kikola omutima gwo nga gumenyeka mangu ekintu ekyo n'okola ki ekintu ekyo n'okivaako. So okubeera intercessor olina okuba nga olina omutima ogumenyese. Kati guba nga mukakanyavu, you don't qualify not until osoma Ezekiel agamba nti ndibajjamu emitima egiringa ejjejjenca mbawe emitima egiringa ki egiringa egy'ennyama. So ng'onobeera intercessor agenda okuba nga akoma ku mirembe kkiriza obeere nga you are broken hearted when it comes to intercession oba when it comes eri ebintu byaki ebya Katonda. Kikyentegeeza the things that we see through God's eyes may break our hearts. What breaks God's heart must break yours. Only then can true intercession begin. Nti okubeera omwegayirizi nti olina okubanga olaba ebintu okuyitira mu liiso lya Katonda, ebintu ebimenya omutima kyekigenda okuyamba okuba nga omenyeka mu mutima, kubanga Katonda ebintu ebimenya omutima birina okuba nga nawe bikumenya. Kikyetegeeza nti webaawo situation Katonda nga awulira muli situation emukutteko, kitegeeza naawe olina okuba nga ekukoze eki ekukwatako. Awo okwegayirira we kutandikira okubanga omenyeka omutima. Then God's prophets were also broken men okusinziira ku Jeremiah 8:21. Ni bannabbi ba Katonda nabo babeera abantu abamenyese emitima. Va ku banaku zino abaagala ebitiibwa, abaagala obafukamirira wajja mu kyaki mulina okuba nga mweyala ku ttaka. No, eyo teyali characteristics y'abaki y'abannabbi ba Katonda, baali broken hearted. Point number 3, intercessors do not use God for their own benefit when they pray. Instead, they allow God to use them. Wuliriza bulungi, omwegayirizi takozesa ki? Omwegayirizi takozesa Katonda kufuna bibye okuyita mu kusaba, wabula omwegayirizi akkiriza Katonda amukozese.
tulina abantu nga bo baagala bakozese Katonda bayitewo. No, tosobola kubeerawo otyo. Olina okuba nga okkiriza Katonda akukoze. Kyova nti point yaffe ey'okubiri yabadde broken heart, n'okuba nga n'omutima ogumenyese oba ogumenyeka mangu. So point number 3 ekugamba omwegayirizi, intercessors do not use God for your own benefit when you pray. Instead, allow God to use you. So omwegayirizi alina okuba nga akozesebwa Katonda. Yes, ate si gwe kukozesa Katonda for your own benefit. So oba olina zero ey'okwegayirira, jamu kaserefu. Kaserefu ako kolina sooka okuba kadde ebbali. Onaakakuba ojja kufuuka omwegayirizi agenda okuba nga akoma ku bantu abalala. Intercessors can become God's channels of blessing to others. Abraham was called of God not only to be blessed but also to be a blessing. Kusinzira ku ki ojja kusoma ku kitabo kya Genesis chapter 12. Mukama yamugamba oliba omukisa. Tiyamugamba bugambye oli mukisa, yamugamba oliba to others. Okitegeera. So intercessor olina okuba nga oli mukutu Katonda gwayitiramu okubeera omukisa eri abalala. Point number 4. Now, intercessors are marked by God. Etokera bukezi gwe menyino gamba kakati ndi mwegayirizi. No, it is a call. N'okuba nga wayitibwa Katonda nga akumanyi, taddeko akabonero. Now this is an intercessor. Tebalaba n'abeeyita bibookya ne babidduka. Embeera egena negolokoka n'abiddukamu. N'alaba nga buli waasaba ate bikubaye. So in fact, sibwa intercession bokka. Even any call, any department yonna buli we weeyita, manya emigo ogenda kugabana mingi. Itogera kubanga otegeera ekyo ekikoze eki ekinyusi oba ekiruubirirwa kya Katonda okubanga akoze eki, okubanga akuyise, okubanga ate oweereza ki, oweereza abalala. So intercessors are marked by God. Okusinziira ku Ezekiel chapter 9 verse 1 to verse 5 ojja gisoma. Ezekiel 9 paka ku 5. Olina okuba nga wayitibwa, si kweyita bannange. N'oba olina okuyaayana, waliwo abalina okuyaayana okw'omubiri n'omusaayi. Ngalaba gundi intercessor obeera omwegayirizi oba n'obuyinja, abantu baba bakutya, kumbe guba mugugu Katonda gwaba akutise. So gwe n'ogendamu ng'oyagala mayinja n'okomekereza ng'ebintu bikwokyeza. God takes a note of intercessors. Kiwulidde? So kati ogenda okwegayirira manya Katonda abeerawo ng'akola ki, buli move yonna gy'okola you are marked. Ekyokubiri, Daniel was called greatly beloved by God after he began interceding for his people. Okirabi wosoma Daniel chapters of I think from chapter 4 kudda waggulu. Daniel ng'asabira abaana ba Isirayiri abaali batwaliddwa e Babyloni, Mukama asaasire olw'obutali butuukirivu bwabwe. Kibagambye nti intercessors are marked. Kati si bonna walabako nti bonna abava Babyloni baasaba, manya abava e Yerusalemu ne batwalibwa Babyloni mu buddu. Tulaba Daniel yekka yali yakola ki, yeegayirira. So God marks you for a specific what? A specific task. Okitegeera. So Daniel n'afuuka ki? Yafuuka omwagalwa munene eri Katonda kubanga yeegayirira ku lw'abantu be abaali batwaliddwa mu buddu ewa kabaka Nabukadnezar. The angel put a mark on the foreheads of those who mourn for the land. Point number 5. Intercessors are called to lead a disciplined and holy life. Omwegayirizi olina okuba nga olina empisa ate ng'otambula mu bulamu obuli holy, obulamu obutukuvu obuli holy. So intercessor kitegeeza you have to first work upon your life. Katonda wakuyita, bunosooka n'oweekolamu omulimu.
So intercessor iliwo kubanga obeera kyakulabirako mu mpisa ate ne mu bulamu bw'obutuukirivu eri abalala, kubanga ogenda kwegayirira ku lw'abalala. Tulaba mu ndagaano enkadde bakabona bwe bagendanga okwayo ssaddaka nga si batuukirivu tebaddanga, babajjangayo ki nga bafudde. So okubeera an intercessor atuukiridde olina okubeera ekyokulabirako mu mpisa ate ne muki ate ne mu kutambula obulamu obutukuvu. Si kubeera intercessor avuma, intercessor abogola, intercessor asunguwala, intercessor ow'entondo. Manyi abalokole kati ennaku zino entondo zo tulinga abazisuubula obusuubuzi. So tulina okuba nga tuli kyakulabirako mu ngeri ezikola ki ezifaanaganako ate weezityo. Kale, God will not hear you when we hide unrepented sin in our lives. Okitegedde? Omwegayirizi gwe oba gwayagala okubanga ofuuka omwegayirizi, Katonda tajja kuwulira kusaba ku kasita tuba nga tukwese ebibi byaffe bye tuteenenyeza ate mu bulamu bwaffe. Meaning intercessor olina okuba nga ate osooka n'okola ku bulamu bwo ebintu byonna ne sooka nga ate bikola ki bitambula mu ngeri weetu. Number 6, intercessors are great givers of their time and money. Manyi otwogera ku mana alokola awo nga bagamba kasita okwana ku sente oba mufere oba nabbi wa bulimba. Naye ate bagenda mu bannabbi b'obulimba lulimi oluli lwa ssente. Lulimi lwa ssente. So omwegayirizi olina okubeera nga oli mugabi wa waggulu eri obudde bwo ate ne ssente. Intercessor tolina kubanga ate tolina kubanga owaayo buwi budde. You have to give a lot of time. Intercessor olina okuwa obudde a lot of time. Obanga omanyi togenda kusobola kuwaayo budde, don't allow interceding call. Kubanga okwegayirira kitegeeza kuwaayo budde. You are going to have a lot of time. Bintu byogenda okwatako, ebintu byogenda okubanga owegayirira okwenenya ku lw'abalala, that is time. Olina okubanga owaayo ki? Olina okubanga owaayo obudde obusinga. In average weziba nga 24 hours, I don't know, most of the time olina okubanga ate owaayo obudde. Kyobala nti sometimes intercessors weetaaga okubanga you are self-employed. Kuba oba oli employed baaba abakama baffe abasinga ebyo tosobola okubanga obibanyumiza. Olina okubanga ate obeera ku mirimu gyabwe. So olina okubeera omwegayirizi alina obudde obumala. Olina okubanga olina ki? Obudde obumala eri Katonda. Ate si budde bwokka, even money. Manyi abantu ng'aba tulaba abaki abayimbi bwekasita bayimba balowooza buli kimu kiwedde. They don't give. Alina omwegayirizi ayinza olowooza nti kasita yegayirira amaze okubanga akola ki? Amaze okubanga awaayo. No, you have also to give. Olina okubeera omwegayirizi awaayo obudde obumala ate ng'owaayo neki? Owaayo ate ne ssente. Katonda ng'omuweereza na byonna by'okola ki? Na byonna ate by'olina. Prayer and good deeds are together. Olina okubanga okusaba ate n'enneeyisa oba n'ebikolwa ebirungi birina okubanga ate bitambulira wamu, okusinziira ku kitabo kya Isaaya ate essula ya 37 ojja kubanga okola ki? Ojja kubanga ate ogisoma. Point ey'omusanvu gye tugendako, I think it is the last point, egamba intercessors can change the mind of God. Abegayirizi abasobola okubanga ate bakyusa Katonda ekyo kyasazeewo. Tulaba mu byawandiikibwa Katonda bingi byabadde asazeewo nagano, I'm going to destroy this nation, I'm going to do this nation, but intercessors they come out and do what? They come out and change that. Webegayirira Katonda n'akyusa mind ye ate ekyo kyabadde asazeewo kasita abantu bamenyeka mitima gyabwe naaba nga takoze eki? Naaba nga ate tagikoze. Ekyokulabirako, Moses changed God's mind okusinziira ku Exodus chapter 32 verse 32. Ojja gisoma Exodus 32 ne Zaburi 116
n'olunyiriri olw'23 ojja kubanga ate obyesomero olabe. Omuntu owokubiri ngenda kubanga mukuwa, if the nation intercedes with repentance, God will forgive the nation and heal the land. Welibanga mawanga oba ggwanga kasita lyegayirira oba kasita lyenenya, Katonda asobola okuba nga asonyiwa eggwanga era n'akola ki, n'aliwonya, okusinziira ku second Chronicles chapter 7 verse 14. Second Chronicles ojja gisoma chapter 7 verse 14 ojja kubanga ate ogisoma. Era kisigikusomera, oyinza obutafuna budde, ndowooza kangikusomere wano mu dakiika emu ate nja kuba nkusiibula. Kale, Second Chronicles chapter 7 verse 14 egambawo eti, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, then turn from their wicked ways, then I'll hear from the heaven and I will forgive their sins and heal their land. So ndowooza kasita eggwanga lisalawo kubanga ate liddira eri Katonda, Katonda ye musaasizi. Tulaba abaana ba Isirayiri mu lugendo lwe batambula okugenda mu nsi ensuubize, buli we baajemanga ne bava eri Katonda yabaayo mikono gy'Abamoli, ba Persians, Gigayites ne babakuba, naye buli we benenya ne bategeera ensobi zaabwe ne baddira eri Katonda bawangulanga. So ensi esobola okuba nga eyita mu mbeera because of unrighteousness, naye ate wedda maaso ga Katonda nesaba ng'ekulembeddwa beegayiriza. I think ensi esobola okuba nga ate esonyiyibwa era neewonyezebwa, Mukama n'agizabuja. Sigala kubanga nsukako wano, Mugera Jamiru mbadde okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso, obadde ku mukutu gwa Day Still Hope. Twagambye tulina Day Still Hope Kids, mukutu gw'abaana. We teach, we mentor, buli omuzadde kiki oteekeddwa okuba ng'okola eri abaana. Abaana tubalese ne boonooneka, tubalekedde ensi, tubalekedde amasomero. Omwaka mulamba essomero libeera n'omwana 9 months, ate gwe omuzadde obeera n'omwana 3 months. Ndowooza olaba range nene nnyo w'obanga tokoze kyoteekeddwa kuba ng'okola. School fees gw'owaayo gwe bayinza okukozesa ate at the end of the day mu kifo ky'okubanga akuyamba n'akufuukira ekizibu. So abaana mubaweeyo channel basobole okuba nga ate balaba video gyeziri, ate nawe omuzadde waliwo video esobola okuba nga ezibako ate byezikuyigiriza. Dreams and Visions omukutu gwaffe osobola ogendayo ate n'oba nga otugobera. Mbagaza olunaku olungi, mubeere bulungi ate era mwelaba.